mu DR Congo nga nkujjeyo butereevu kankutwale mu district y'e Luweero era nga waliwo poliisi beekutte nga yeegatiddwako ne RDC w'e Luweero omukyala Juliet Najjuma Senkoole. Bano nno be bapima minzaani ey'okukkubo bapima obuzito bw'emmotoka wabula kitegeerekese nti bano babadde babbi abasusse okunyuunyuuta emmotoka ez'okukkubo. Abakozi ku lubengo olupima motoka ezeetissa obuzito basattidde ab'ebyokwerinda e Luweero bwe babazinzeeko ne babakwata nga mu kubba abantu babadde tebamanyiiyo balala. RDC Juliet Najjuma Senkoole ng'ali wamu ne poliisi be bakutte abakozi bano ababadde basusse okunyuunyuuta abavuzi b'emmotoka. Abantu balina okukaba kungi, balina okunyolwa. Ono ye avuddeyo ng'okuyamba abantu abalala. Tusanzeewo abantu ba mirundi ng'esatu nga nabo emmotoka zimazeewo ennaku 3. Mumwagamba bamusaba $1,000,000 naye ng'ate yeetisse eki yeetisse emmere ya nkoko egenda wali ku factory y'enkoko. Baramu Barugahale abadde atwala sementi e Masindi bw'atuuse wano bamulemesezza ne bamusaba obukadde 2 alyoke yeeyongereyo. Akubidde bakama be era ne babasindikira ssente era bano batemezza ku b'ebyokwerinda babaazizza ne bazuula ensimbi endala ze babadde bakukulidde era Barugahale agamba nti kino kye bakola kikyamu. Ate si lwe lusolosesero olwokubiri naye babagamba nti okubaleka okweyongera bagalayo obukadde bumeka 2,17 oba si kyekyo babeere wano babatwale mu kooti. Ne bagamba buzizza musango ki ti awo tisse nnyo negamba sina mutawaana sente ezo zemusaba nyingi kandabe kyokkola sawa 11 ne nfuna essimu ya RDC nagamba ali bombo naye ajja so nempeereza sente zebaagala babakwatibwe era omuvubuka RDC amusanze ali mu kukwata munyago gwe kakati neebuuza gavumenti yaffe gyenjagala ennyo tusobola okugumiikiriza abantu bwe bati aboonona erinnya lya pulezidenti ne gavumenti. Omwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga Alan Sempebwa agamba nti tebakkiririza mu bikolwa bino n'alabula n'abavuzi b'emmotoka ennene abawaayo ssente. Twafunye amawulire agakwatagana n'omu ku bakozi baffe okubanga yeenyigidde lwateeberezebwa okuba nga yeenyigidde mu bikolwa ebyokulyake oba okusaba bakasitoma baffe ensimbi. Ekintu ekyo tekikkirizibwa ng'ekitongole kyayonulwa tulina amateeka okututambulira era amateeka ago tegakkiriza muntu yenna okusolooza oba kusaba nsimbi kuba omulimu gwakolera oyo yennyini abakola ki aba akozesa oluguudo lwaffe. Brian Mugume abadde yeefudde ekirala atwaliddwa ku poliisi e Luweero nga n'okunoonyereza ku nsonga ze bwe kweyongeramu amaanyi. Byakawoya Samuel, Sorot TV, Omunnyo.